Yes mukasi akantu olekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe. Njagala wekkaanye. Bannange abalungi abatulaba, today I have a surprise for you. Nina omugenyi ali special nnyo ankubidde essimu n'aŋŋamba Shifa nina ensonga zange nga bwe mumanyi nti nze Shifa mpuliriza buli omu n'aŋŋamba why not. Sansokula Madam Shifa. Kale mukwana. Bamusooka mtu kalisizo akala matendo. Kalisizo akalo kabadigize. Exactly. How are you Jessica? I'm good. Banange nkulabyeko. Bana Jessica alabika bulungi ali beautiful. See her natural hair. You look so good. Thank you so much. Oli otya? Bulungi sina tabu. Ng'onkubira essimu. Yenga n'ensonga zange mukwano. Wanje? Yeah. Nze uno nze nawe. Njagala mwami Faruku oyo. Wanje Jessica? Of course. Jessica and Faruku we must shine before the end of this year. Before the end of this year. New cup of the year. Echichi? You have to shine. Wabiraba abantu nga babagasse ensi yonna. Bannange era ali eyo nga yeepikira omwami wange. Amwesonyiwe. Customers ofuna Madam Shifa, everything is done. Abali nga banimwepikira bannaye Jessica and Faruku we must shine before the end of this year. Soko simbe wakati awo kubanga nyina abanteekamu ssente. Bannange omulungi atulaba. Tukyeyongerayo n'emboozi eno yakatandika n'akayingirawo ekalisizo ntuuse kiro matumbi budde naye nga mbajjukiza nti mwenna abandaba muyita ku Hypex Studios abaagala ebifaananyi ng'olina omukolo gw'oteekateeka gwonna nze nkugambye omukolo tofaayo kwanjula mbaga kati nga Jessica bwe yeepikira Faruku tugezaawo wabeddewo emikolo mugende ku Hypex Studios bakuba ebifaananyi ebirungi ennyo ddala ate bakwata vidiyo z'emikolo gyonna kansiyo nti mutegeseyo muwandiika kubanga ngenda basomera ennamba y'essimu nkiddamu babayita Hypex Studios gwe bw'otagenda eyo towejjusa nga bakukubye ebifaananyi bakukyusizza bakufaananyiza kyotafaanana ye mbagambye ansi eriemu babayise Hypex Studios obasanga ku 0789 343802 oba ne basanga ku 0754 192434 Hypex Studios Busabala Road Najjana Nkumbi ni ya Cobbins Motel ate nga mbajjukiza nti ku Hosh Fashions ebulengawo ku Shero be balina gown ez'omulembe gomesi mishana na masuuti bambaza emikolo gyonna bapangisa n'okutunda obasanga ku 0702 562157 ennamba ze zimu oba oyagala okulanga naffe still tukubire ku 0702562157 oba olina gw'oyagala okukolera surprise oba olina charity gy'oyagala okukola naffe ng'olina omuntu gw'oyagala okyusa obulamu kwegamba kyonna tusange ku nnamba ezo. Ndi so happy nti nsisinkanye Jessica. She's so beautiful. Alina eriiso lidde eno ne lidde eri. Aliko skin. Thank you for appreciating. Talinaako wadde ka makeup bayinza olowooza mbunno era olina makeup ŋŋanzi. Nedda mukwano. Ka skin kali kunnaki. Skin ennungi, alina smile ennungi. Kati ate bwe nzira ku nviiri. Nzisiimya nti ezange za lubatu. Obukuŋŋaanyiriza buti tebukula konze mune ate wiigiza jja. Nange neŋŋamba. Sanga kiri kunnakyo kikyo wadde akaviiri. You look so nice. Thank you dear. Aya, soko mbuulire Faruku must. Faruku and Jessica must shine before the end of this year. Before. Bannange Jessica alisesa again. This is the end couple. The end year couple. Ye couple eggalawo omwaka. Tegeera. Kyavudde ku kyekirowoozo kyavaawa Jessica. Bannange omwami ombadde mumuntaaginga munya. I appreciate abantu abadde bamuntaaginga. Okwagaliza. Okitegeera mwebale kunjagaliza abaana ba internet. Thank you so much. I appreciate. Nojjangu obiraba. Nezanga mbiraba era ali eyo nga mwepikira from today onwards. Mwami wange. Oli serious? Kiki omwami wange. Aliyo yenanga of course mulaba. Ate munoonya yenna waali. Omunoonya? Exactly. Bannange kati wandyagadde mukubire mbimugambeko. Nnyo. Kati oba abubaka ki ababadde bamwepikire ya? Ana abadde bamwepikire omwami mwaye mumwesonyi okuba na leero we must shine myani Faruku. Era nga banaye ababadde bataaginga Jessica, Madam Shifa, Deta Jessica ne Faruku balina kuba babiri. Mumanyi Jessica gy'abeera mumpene transport wange. Jessica nankubira essimu nange muno mwesitenguwa abantu.
kanye mukenzi je nenjivuga mpaka kwebaza okujja bantu bangi abagala kunsinkana because of the distance ne Madamu Shifa we bali kujja I appreciate kati babagala okusinkana obabulira distance jobeera nga bagamba ngobeera wala nga babivaamu naye ndakyusaamu Faluku ngenda mulumba Kampala okuyingira ekibuga lwa Faluku ku lwa Faluku banange era kuyingira ekibuga obudde bwonna kati Jessica bufaananyi kibozola bobuyinako obwo bwe bazze bakutaagingamu of course omwami mbadde nga mulawula ekimu ne Sylvia amwesonyiwe buli amuboola nze wendi omubeererawo bambi kati ate Sala Shoti oyo kati atukube Sala Shoti yawumidde omwami Mr. Shine nange ndi weringi nakyo Sala nno yatusekerera busekerezi Sala mugambe ebigambo byo Sala wange kyolowooza kyendowooza ku mutima gwo sina mukwano naawe nze Professor nimba n'omukwano naawe naawe Sala nze n'okutuuka wanne eno mukwano zonna nteekateeka za Katonda nkimanyi Katonda waali tonsuulawo bw'otyo naye nze sikusiimye kate lwaki si size yo oli muwanvu nze ndi mumpi nedda ekyo tekimataringa love kyekikulu olina sente ninamu entonotono olina motoka Sala oyagala bagagga bokka kati nze nabagamba najja mazeeko njagala abantu abeevuga sagala abantu babeeyi rayisi n'erinnya lyange Professor oba oliwulira era wendinya booda amanjagadde ekituufu Sala byonna ebintu bakola bikole nange nsabirira nange wenaaba naawe ebisinga byonna tugenda bifuna nteekateeka za Katonda n'otwala figa yange yonna bweti tondaba nze nina figa yange sobola kwagala gwe nange Sala ebizigo byenyesiiga tobisobola ebbeeyi ekizigo nyesiiga ky'emitwalo 17,200 tyubu ya 16 ate gwe nonsobola Sala kwabiri tekuba tyubu kwabiri bizigo birala ne tyubu ngiteekako just tyubu ya beeyi ndala n'ebizigo bya beeyi ndala ekizigo yongerako tyubu anyina teekamu na oil naye sente zirala 15 kati ate omala okyesiiga akutambulize ku booda Sala epafimu nyenyekuba ya mitwalo nga 10 ebyo nobisobola Professor yiye yabalala sinze mukama naye kati nze kwenzize everything is ate alina Sala ke yagambye nti nze ndi mumpi goli muwanvu nnyo ku nze mbu Faluku muwanvu nnyo ebimu ku byagobeza Faluku yamubuuza akameeza okasobola namubuuza weevuga tafaayo tujja kola mpola kannyimiriremu olabe nti n'amazima siri muwanvu nnyo ku ggwe twenkana nze twaba nsinga Sala oyagala gomwenkana naye saagala oba tuwenkana oba tukola omusajja Sala ffe abakyala ffenna twagala nnyo ng'omusajja akusingako katono obuwanvu haaga eyina engeri gy'enyuma ng'owa omusajja haaga ng'akusingako ku buwanvu nze nabagambye njagalako omusajja nze nyesiimira nafiga yange yonna bweti nga ngenda naggwe Sala alina amabi na bannange nze okusooka nali mmanyi oba ogambadde naye gago sisobola kwambala kabina naawe naye ate oyongera lumya Faluku naye Sala okola kyaki ekintu ekyo Sala kati Faluku olinayo byewandyagadde omwebuuzaako oba omugamba bwe tuba tumukubidde essimu of course sobola okwogerako naye just a mere talking to him sogeranko naye sijja kuba kimpa essanyu koza abantu balina engeri gye bakipushinzeemu bannange I appreciate abaana ba TikTok kebera Faluku omukubireko bannange omugambe kitokota si kisaanike kigenda kutokota okitegeera naye bannange oli serious as in serious Jessica nali manyi bino bw'obiraba biri kuyisa bubi have no problem naye muntu ng'abalala
Washiba bimpisa ubi naye muntu ng'abalala. Kwakosa okukubire ku Faluku bw'omala bw'akwata omumpe okitegedde bw'akwata omumpe omuleete wano twogereko naye Jessica gwe Jessica oba oli awo naate nnyina omwami Jessica bwe bakutaginga ennyo sooka oveeyo mukwano bwe bantaginga ennyo mu vidiyo ne ŋŋamba kankukebereko naye ate ŋŋenda okukukeberako nga ndaba olina omwami nga ndaba olina omwami nga ndaba oli mu love already nensooka nzijjayo essuubi ne ŋŋamba omuntu gwe badde bataginga mu Faluku already alina omuntu we okyogerako ki muntu wange engeri nafunye omuntu anfaanaganya kuba badde bagamba oli tansaana bikimu babadde babyogera of course badde babyogera ngera bwe bavuma Faluku Sylvia mutamusaana tasafunye muvubuka muno egule navu maybe tuli mulenzi ye muli adikyeka mukulu nnyo ku nze oli already gwe badde olina abadde mukulu nnyo ku gwe yes badde bamugamba omusajja mukulu olina kitaawo mbono goli ne maybe ne Faluku we are the same range ate Faluku mwana muto ba is around 20 what ali mu abiri omo we shall be much mabali mu abiri it is okay because even I'm still young tujja kola munange Sylvia nagenda atwewanirako ne binalye wandi mulaze nawe ku height bwaba yayina American height 360 terweka ne Faluku soko banyenyeze bina ilinga ne shara soti okitegedde ayo Katonda Faluku amazofu na American height wewe benkana ave kusara shoti era oyina no height tubana kwenkana shifo obwawo yusekanira ddala kati bajja kutya bannange atalina amwagala wakukiraba wakufa guno omwaka unagora ko buli muntu afuna obwe naye mazofu no wange wow ogenda bannange twagenda okutunula mu comment zonna nga ye gwali weka mwebale kunfunia kapo ya mwaka era kapo wagisimye ya pushie tugambye bye mwatugasse service bye teyabisimye anti ye mumpi nnyo ne ka twestwe sala shoti agenda ino obuwanvu bwe for us we shall be coupling kapo yafeja kuba nonji wow bane jasi leta Faluku ku simu amanye ekiri wano asana na video call alabe all dispute shadio natusonyiwa katusooke munange chance ezizo natu zitunule mtu abagamba olumu twabagamba tannakwata Faluku kwata esimu akyavuga mbadde mayi Faluku avuga bannaye Faluku singa nsobola omuteeka ku video call n'alaba surprise ye wano Faluku gyebale kale mami nawe gyebale ffe tuli Bulaaya nga tuli mu Uganda bane osooteekako ku video call wano tulina surprise mami nga mbadde nvuga ate wendi kale ffe tulabe ffe tetujja kukulaba Faluku kale gwe gw'abaalaba ffe kubanga Faluku waŋŋamba ekyosinga olaba mu comment zo tulabe kale mbalaba Faluku ffe tetukulabye olabye ani oyo ndabye omuwala ali mu pink color kituufu atulaba omumanyi mwalo oyo ninganga gwendaba ku page zange gwe bamupostinga naawe omulaba yes omanyi omuwala okutuyita n'atugamba mbuno akwepikira okusinziira ye kyeyalabye ate naye Sarah Shoti n'akumanyiira mbu ye alaba kyekyo sayizi kyekyo nyabo gyebaliko nyabo kale nyabo sanyusa okuwulizaako nange okulabako nayogerako ne Jessica obulamu si bubi obuba obugamba ki bweyagala bulungi owange bweyagala bulungi ate buzibuzi ebizibu byakafuna relationship zitagala mbamukuba emiggo ku buko
wotaali tukuloopera ono mukube sabuni ne bamumusabula ne bamukuba sukaali afunye enze takyanoonya of course ebyo byonna biwonye okuva leero njagala onsuubize munnaye kuba nange onsanze mu injali kati nze ngenda kakasa ntya munnaye nze ndi wanjawulomuuko ku balala ab'enjawulo baba Jessica yagambye bwe tukubira agenda kutukuwamu ka 360 awo akakube Faruku obaana basimanyi kaako omulabye lobayita bikiro baabu tusa kiro eno gyabeera wala okitegedde nozonaye bulungi americanite sisinzeewo ku Saala ate mbu ye Saala yamunyiiza nnyo byonna by'obadde oyitamu abadde abiraba by the way ne tugivuga ne tujja ng'akugamba sorry sorry tagenda malawo bintu ebyo kuba ebintu byempiseemu bingi naye ndowooza abadde abiraba kyekirungi kati awo simanyi olina abakyala abakwepikira mwabo okikoonyeko ekya Shadiya walaba ku Shadiya namulaba abantu gwe basinga omulondera bamulondera Shadiya ne bamulondera naawe kuliko abalala tulinako Owembaale tulinako wa naye bali twabate ennaku zino batutiisa abantu abali ku kyeyo kubanga omuntu ku kyeyo aba mulaavu wali nyenyonya okudda e Uganda oba laavu esigala eri ayina engeri gyakyuka ng'embeera y'obudde abaanoonya n'amuyisa mu kyeyo mu sizoni okakasa abatuuka e Uganda abantu bakyukira ddala nange bantabula bakadaama babikolako n'abasajja b'ebweru bwe balina abakazi tebalina njawulo batuuka e Uganda bakyukirawo babikolako naawe nnyo n'amaanyi nako babaseka daama naye naawe si bonna batuuka ku airport nga everything bakyusaamu baba bangi abamulinze kituufu buli muntu aba amwesunze kati munnange wabaawo gwamutwaliriza ate wabaawo ye gwalowoolezaamu tuba bangi ababayisa mu byeyo museeyo kati mune Faruku abirabako byamusikkako naye Faruku kati tulinawo Shadiya tulina Jessica yalayira ali mu mukwano naawe era agambye yekapa eggala omwaka nkozi ogambye you must shine before the end of the year ate kyeyagadde ku bya Jessica byamangu mangu kanga ono omukyala owedde bikutabuseeko sina nze siraba na kyakukola bannaayi kuba kati essaawa zino sisobola na kubeesiga kuba eyasooka n'agenda okujja nsuubirayo omu abakazi ffenna tetufaanagana naye wasalawo nkozi n'ogamba abantu bakole batya nasalawo ne ŋŋamba abantu bannondere babba we banjagaliza nange mba neeyagaliza kubanga bwe bikutabukako baba bakola ki nabo baba bakunenyezebwa Faruku yagambye ebyokwerondera byamulema kyovulaawo otukubidde nga ne intaneti ebadde egamba tufoosinge ekkapa eno tugifoosinge tugipike baba pise nno sina video gyenkwani batamutaginga video ezo zonna naawe zonna bamutaginga mumbeera mulala nali simumanyi at the moment oyadenga bamutaginga notandika omukeberako omulenzi bambi naye kati wamma nze nyina byentya ku Jessica ono Jessica wamma bw'olaba ku peegi ye kubaddeko omusajja naye yakukeberako nange mbaddenga mulaba keberako nga naye keberako kati awo Jessica wamma olaba luli Nazaala yatukuba emiggo kati tetugenda kukubwa musajja kyayagala bakazi baliko mpeekera enagwako nabira Jessica ndabanga aliko enkaayana
kati munnange tugenda kulekera internet wamufolowinga nemufolowinga wamulaba omuntu akufolowinze nga Faruku Lutankome Lutakome yes Lutakome erinnya lyenkozesa sikozesa lya Lutakome okozesa linnya lya Faruku Yugi bannange ne Jessica akumanyi bitya agambye Faruku Yugi kyokka nze mbadde simanyi na linnya lyakozesa newanange kati tulina Shadia betutunuulidde abantu balonze ku Shadia naye okusinga gwe babadde batunuddemu bati nange ne bajja ne bangamba Madamu Shifa noonya Jessica buuza Jessica bambi they must shine tuforcinga couple oba baagala tebaagala they must shine bane abantu baforcinga couple ne baforcinze yammwe kati Faruku nibyo kumeka yabasalawo Faruku yayina mami nze byansukkako ekisooka nagezaako nga nze nennemererwa nensalawo kale abatulaba bakola buli kimu abakomentinga batukomentingire abirekera internet mwabirekera comment section batutegerere omenye ennaku zino nange nyine ngondera comment section bwe bayogera ku Sarah ningamba te Sarah ali America ne tuleeta Sarah kati we babadde ku Jessica nga ningamba Jessica oliwa tuba tuli awo Jessica nga atukubira essimu omanyi osotunula n'ogamba nalowooza ningamba bwe nakebera Jessica nendaba nga alina omusajja we nemukeberako ku internet nengamba tetudda mu miggo omanyi bandi awo Jessica nga nkubidde akasimu Madamu Shifa nkunoonya nze Jessica ekaliisizo omanyi gye tuli kaliisizo ng'ogenda ekyotera lero lugenda nno emitukula ku booda Jessica gy'abeera naye agamba bamuba mwefunye asobola osembera e Kampala nga mugumu mumalirivu makulu Jessica wanisebo nze ndi wala ate naawe oli wala tugenda ku meetinga tutya kuba kati nze munnayize labu yokusimu metikakane ngantama sigagala jakowa lavu ya longo distance oli kaliisizo yali kati awo muba kaliisizo newakiso muba muli mu longo distance relationship kituufu nnyo wetuba tukwataganye okulaba Faruku yatya ebyewala ne kaliisizo alaba olinnyawo nnyonyo mala kusaza passport kaliisizo kumpi sebo eno nayo Museveni yafugayo kituufu yafugayo naye munnaye yali alumiddwa ku mutota ne walaba akaguwa yeekanga kyendabye engeri Faruku gye yasalawo abantu bamulondera omukyala kati obwo bwonna obuntu abuteekawo kwekwasa internet musalirewo kasita wamma gwoyogedde ensonga zo nozimugamba Faruku obwo busonga bwonna ali mu kwekwasa buli budde anoonya kiremesa nze sinoonya kiremesa Jessica mukazi mulungi nga bwe mulaba wano mukazi mulungi si mubi ate mukazi wa mpisa muko gani kasoko obeere waawo njija Jessica oli mukazi mulungi oli wa mpisa ate olaba nkulabyeko obulabi bwe nti nkulowoolezza naye ate bwembeera naawe amma webale kusiima naye longo distance lavu ya longo distance najikoowa Jessica obeera wala abeera wala
N'ekirala internet kekole ki? Internet etusalirewo etulondere. Okikwasizza ba online in-laws. Yes. Okikwasizza baani? Online in-laws. Bakulondera omukyala gwe bikulemye. Binnemye nze gannema nadda. Kibagambe bulungi bannyonnyole tukuggyeko ffe tukuleke okola emirimu gyo. Abaliko online nze nasalawo ne ŋŋamba mu nnondere. Ye nalina gwe munsaliddewo gwe ŋŋenda naye. Kuba kituufu nze nagezaako ekyange kyagaana. Omukyala n'akwefuulira. Omukyala nanneefuulira ebyo byonna ebibaddewo mu birabye. Ne ngenda ku buko ne bankuba sabbuuni ne batukuba obubaawo bulimu emisumaali. Kale kwegamba n'omubedde nga mu biraba. Kaakati awo nange ne nsalawo omupiira we guba gugaanye mu ggoolo yange ne ngubasukira mmwe. Kuleka okola emirimu gyo. Kale mami neyanziza nnyo okunkubirako naye Jessica mwagala nnyo. Naye longo distance eyo ogitiddemu. Tofaayo nja kusembera. Bulongo distance relationship eno alaba oli Bulaaya. Atali bweru wa ggwanga ndi mu Uganda. Okukwesiva longo distance eyo nagikoowa. Naye munnange nze ensonga era bwe zibaawo nga nkubirako nzikugamba nga bwe ziri. Ekirungi naawe obadde wamukeberako. Yes. Lwakuba aliko empeekera. Empeekera erujja gifiya solution. Solution omugifunira nga babasabudde. Nasagala mutima gwange kati guteeka matega kuba olwedde mukosefu. Okuta wanywevu. Olwedde mukosefu. Okuta wanywevu. Siteredde nze. Kaluuku katusooka tukuleke. Kale mami anzire ku mirimu gy'abakama bange. Neyanziza nnyo neyanzeega. Faluuku yoyo mukubiddeko. Kakati Jessica biki ebyaleeta omutima gwo okugwa mu laavu ne Faluuku? Biki ebyo byakusikiriza? Omwami oyo abantu ba internet balina engeri gye bakipuushingamu ne bamunjagaza. Naawe n'okirowooza? Naye nekirowoozawo nga ndaba. We can match. We can make a good couple. Yeah. Okay. Bannange Jaso olina ky'obuuza Jessica? Wuuno tuli naye. Omusiimye. Naye munnange bagenda tukuba. Nze sidda mu kibooko kyokka batuuka okunkuba godduka n'obulawo. Tebabba mbifulukwa. Kakati omukazi omulungi balina omukaayanira owulira? Tegeera. Kati Jesi naye bana ebyo sibiri. Yali mulundi. Alunde bataba na njala bigere. Bana nange bwate bwe. Njala zizo mweziri. Baneera Muganda bigere njala mweziri zizo. Sala shoti yatugambye ekyatwala obuwanvu bwe kyaleeta bbina. Naye naawe olina obwalo obugalo bulabe bw'obunyumirako empeta. Class. Alina obwalo obunyumirako empeta obugalo. Oh, you look nice. Naye munnaaye katuleke omanyi ennaku zino. Twasazeewo naffe omanyi okwesiriwaza kuba mu comment section ku internet. Naffe ntugamba katukivuge nga twesiriwazeeko nga bo tugendere ku comment zammwe. Osusse mu comment zaabwe. Era ne tukola ki? Tusiima obuwagizi bwammwe naffe ntugamba. Saala waba tukubidde oba aliwa katuluvuge tugendeyo. Tubawe kye mwagala. Wuno tumuleese ababiri tubatadde Jessica sorry. Ababiri tubataddeko ku ssimu. Jessica ayogedde ne Faluuku yagamba 1 at a long distance relationship. Yalabira ddala gyabeera wa Wakiso Ddundu bakka.
alabira ddala ng'omuntu weebakka n'oweekaliisizo, that is long distance relationship. Secondly, mbu byamulema bwe yasemba okuba naye kyamushookinga nti leero omuntu asobola okwegambira ye kennyini nti I love you ne yeefuula. Olaba nga bw'ozze Jessica oligamba Faluku mbu omwagala naye laavu ekyuka nga mbeera ya budde. Kitegeera alina okusuubira negativity ne positivity. Kati obudde buno Jessica oyinza okkeera enkya oba nga wazuukidde ku sayidi ndala nga tobiriimu nga laavu tokyagiida. Yaweddewo. Kisoboka kati wuuyo omusajja wo ogambye laavu yaweddewo dda. Mbujja laba emubikwasaganya. Bannaaye. Buli kintu kibako n'ekiseera kyakyo. Kati ebigambo eri okola ki by the way like tubuulireko ku bulamu bwo obutambuza ekaliisizo nga tusoose tuzizaako oby'omusajja Faluku ebbali. Tulageeko Jessica yaani. Jessica kati tutwaleko ku Jessica yaani. Kibuuzo nga kizitowamu online business. Bannaye ba mikwano kyensinga okukola ku like online business. I make adverts for people. Abaliyo nga beetaaga bakubira obulango bwenti. Okay. Yeah. Account yo okozesa ku TikTok. Nkozesa Jessica Jasmine 256. Jessica Jasmine 256 ku TikTok. So ina social media handle endala yonna kwe bakusanga oba it's just TikTok? Even Facebook. I use the same name. Bagenda okubasangako ennamba yo. Yeah. Ku bio yange eri namba yange ku TikTok. Yeah. So Jessica ali ready for business. Abantu b'omu Masaka, Kyotera, ewaffe Kyotera Kyakonda, abawa n'ab'omu Kampala Jessica musobola omuleeta n'abalangira business muchekingeko mu mulabe. So anything else? I have my t-shirts guys, but Team Jessica. N'abasabye bajje banguleko t-shirts na brand zeyo t-shirts zange olwo leero sijambadde. But abamu bazimanyi. Yeah, I sell them at an affordable price. How much? Just only 30K. Just Jessica tugenda mugulako t-shirt. Thank you so much. Guys, muje mumpagire. Show me some love. Why supporting me? Tujitwalire Faluku. Tugenda kugula ko t-shirt. Mami wanga yambale Jessica lika kifaananyi kyange maaso mabega eriko timu Jessica. Wow. Show me some love. Weriko wano. Right now, just na sindise orders just nawe yange. Bazikolera Kampala. Ogenda tuguzeyo tujitwalire Faluku bannange. Yeah, they just deliver them. Jessica no wa kirasi nnyo tunamusobola jazz. Owuli ebintu byayogera bya luzungu nnyo annaye ate Faluku tamanyi nnyo luzungu lwe lungi nnyo. Ajja kuyiga ku lwange. Bannange oluzungu lungi Jessica mpuliramu ya studios kati I ordered from Kampala. Bannange. Biveyo. Zirakuba efaananyi ebirungi. Team Jessica. Exactly. Oyina team Jessica. Yeah. Mama kati ono bwe banatuuka otukuba ne tiimu egenda kujjirako. Nze nakooye emiggo. Ama mwenna abampagira my diehards mbatumiddeko. Batumire. Mulinnya lya Mukama waffe Yesu. Bw'oba oyinamu ne boyagala omenyamu ku mannyawo ng'obatumira feel free muula waffe munnange. Muula tubbi. Bannaye ntumirako mwenna sigenda kumenya mama omuntu ayinza okugamba ate ayogedde this and this. Naye nga mwenna abafanizi bange mbatumirako. Thank you for liking my videos, for following me. Yes. Yeah, I appreciate. Okay. So ngojeko kola adverts. Is there anything else? Right on for now. I have a sick mom at home. Oh. So I stay with him. I stay with her the full day. Where does she stay? One. Yeah. What chaziza waka? Ono machaziza waka mami wange amaze by right now. Chili me is like 4 asikola. She's down, eh? Yeah. Bambi, what happened? She has some anyway. Mbulira akonga mukwano gutomanyi. Eyo tujabyogako after the camera gundi. Yeah, si buli muntu ntalina okumanya segera biki by'oyitamu. Yes. Nenga mukadde mulwadde, that's why I'm home. Oh. I wouldn't have been here, but mom is sick. Wandibadde ng'olina emirimu emirala gy'okwasaganya. Yeah. But omaliza ng'ate ye ggwe alina okulabirira. Ate nga nze alina okulabirira, nze alina okunoonya ssente everything. So abali eyo nga banetaze bakola advertisement mikwano mumpe ku mirimu. Tomanya wandibadde eyo muzira kisaagamba nti Jessica okusinziira ku situation ya mama we gy'ayitamu. Kyobula mba nkubuuza nze omuntu mba simubuuza mumusekerera oba mumujerega. Mba mmanyi nti Katonda alina ensonga lwaki wankubidde essimu ne tusinkana. Goyinza olowooza nti kya Faluku. Ate nga wabaawo ekirala ekigenda okugaziwa. Okitegeera.
but it's okay ojja kingambako off camera no problem tomanyi these people judge a lot oyinza okwogera ku kintu ne bakigaziya na social media. I know. So but all in all we pray for you tusaba mami kubanchi mami abeere better n'emirimu bagikuwe kubanga oyina ensonga lwaki okola onoonya sente. Of course, are you the only child for the mom ku mami wo? As in, I am the only one. I'm the last born, I'm the caretaker, I do everything concerned about my mom. Yeah. But I just pray to God. So that osanga omuntu yeeraba nti yakula so perfectly nga tasobola kufaayo atobe ku lwa maama. But Jessica nga Jessica bwali, she takes care of her mom. Era wanewo tumusanze we waka we wali ne mami we. Bambi, thank you. Okay, welcome. But otherwise ngojeko the sick mom ebirala bitambula bulungi. You're doing okay? Yeah. Abantu bakuwadde like positive side. Omanyi negativity biba bingi. Tofunyemu bantu bakuvoola ku social media. Of course, people do criticize, but I don't care. Abantu ne bakuvuma enkulayo kubanze nalaba nga like nkitunuulidde nnyo n'enkiraba. Kubanga nze ntunuulidde nga nnwanirira Faluku n'omuyamba n'omubeererawo. Mutereeze mentally, mulwaniridde mentally like omuwala yamutwala mu mbeera. Ebyaddala omuwala yamuyingiza mu mbeera nga yazze eri Faluku n'amupromisinga ebyobulimba n'amusuubiza omukwano omwagala omuzaalira and all that. Ngandabira ddala nti mba butabaawo mu bulamu bwa Faluku like nennemerako yandigenze mu depression neyekola ekikyamu. So nenkitegeera ne mmanya nti eyo gye muba ne gye muyitira. I can understand what you go through. Olaba ebivuma babivuma nze ng'abamu ategedde ne story kati I can imagine what you go through. There are people nga yajja kujja kubewa ekigambo kyebwebba nga talowoozezza muntu awulira atya afiiringa atya. Some people bwakulaba nga gwe Jessica wakula oti tamanyi nti naawe bakusala omusayi muvaamu gwa red. Muzadde waba yafuna olubuto myezi 9 n'akuzaala just like ffenna nga bwe batuzaala. Abantu bakyerabira kati bwakutunuulira kulaba batoli muntu togwana kubeera mu bantu balala okitegeera. But njagala mbagambe ekintu, life changes. Anytime when you can be like me. So I don't care to people who criticize. Abantu aboogera, I don't care to negative people. Yeah. Omanyi bukya ng'omwana bamuzaala ali normal sometimes. N'ojja guno omusujja. Even me was normal. I was not born like this. Hey. Yeah. The same thing Faluku kye yaŋŋamba. Ati obudde bwonna oba mwana wo oba ani asobola okufuukako ngaaze. So stop judging people. Ate omuntu nga tomwagala, just pass on his or her video. Muyiteko genda ku balala kubanga siraba ky'oba onnemerako nga tonjagala. And I'm not there to be loved by everyone. Thank you. Yeah, I'm not there to be loved by everyone. Wow. So abanjagala, continue loving me and I appreciate for that love. Jessica, I believe gwe okubeera n'omutima ogwo gugamba I don't care. Nowekkiririzaamu nga bw'olina oga this is me now, I will not change. Kiina we kyava. Oyinza okuŋŋambayo that one person nze nyina owange. Nze nange as I am. Nabeerako mu mbeera ey'enafuya. Olumu tubeera mu mbeera ey'enafuya because of the people we meet along the way. Batumalamu amaanyi ne bakuwuliza bubi. Naye nyinayo nze omuntu omu bw'ati mugamba nnyo mikwano gyange. Nti omuntu oyo yampa kye bayita self love. And that person is a very big star in the country. Ye yakeera n'andeetera okweyagala. Nze Shifa ne mmanya n'engoloka ne ngamba it seems I've never loved myself. Nange nakatandika okwekkiririzaamu n'okweyagala. Just 2 years back I wasn't this person. Kati Jessica, who is that person yakumaking okukeera weeyagale? Oba babiri oba baali bana oba yali muntu omu? Maybe my mom. Your mom? Yeah. Banga nze nga nkula nakuzibwa mama wange. Yakula ampisa mu ngeri etalaga nti ndiko obulemu kitegeera. Era nze gye nasomera nga yena I used to participate in everything. Nze nakula manyi. Siri mulema even right now I know myself. Gito chimanyi you know you're ndi muntu mulamu cause nzisa India I can do everything. Ate n'abasinga abalowooza nti bali nno mu bakabinda bo basinga n'amagezi. Omutuuzo oyogere naye nga tasa reasoninga nga bo reasoninga.
nga balamu kungulu kati ntunulira abo abavuma Faruku ne bamuyita omugogo mbalaba nga balamu kungulu naye obwongo bwabwe bulema. I rather be with omulema kungulu nga toli mulema wa bwongo. Si buli omuntu alizoning. So mami wo yakuwa ekyo self love and confidence. Exactly. No growing up nacho. Wow. Kati n'otuuka nga teri muntu kyayinza kugamba mbuno kikunafu yoba kikumalemu amaanyi. Because my days at school, I used to participate in everything because nze nali sebuula nti aye mukama yanyamba n'abaana be nasoma nabo tebambuulanga. Ate nga nange sebuula. Wekibanga kyakola kino I do it. So sit down ngamba ate ndi mulema this and this, like everything I used to participate. Otukenga mugenda okubaka abaana bagamba ono tetumuteekako. Mutuke mu drama school mugende mu drama kuzanya mizanyo oyo tetugenda muwa part. So kyava mu ssomero, we thank the teachers and banno bo wasoma nabo ba classmates. Era mbatumira my OGs and OBs. From which school? From Chua Dynamic SS, even Battle St. Andrews. Okay. Yeah. Tebakuboola. Exactly. So kati ne bakikuzimbamu mpaka kati. Even right now I still have that confidence. Jena ina musomero. Kati kitegeeza Jessica wa kati bamusanga ku social media nojja ne bikomenti byo. Omaifa we tubiyita ne tiimu yange. Bwe bakulaba ng'onsuddeko ogugambo nga bagamba ono abadde n'ogubwagwe munda kati gwabise. Nga bajja ebibwabu byabwe bikwabukirako. Ekyo nange mami wange yakiŋŋamba n'aŋŋamba bw'olaba ng'omuntu akuvuma they are sick inside bo kennyini balwadde. Tebali happy with themselves. Kati ogubwagwe guba gwengedde kati najja ne gwabikira ku ggwe. Sinange bwe yakiŋŋamba kati buli wendaba omuntu bw'atyo ŋŋamba laba ebibwa bivulula byabise. Ate sometimes oba tolina kyoli nobody can see you. Exactly. Omuntu ajja mu kukozi bene omuntu okubaako waatuuse right now wendi era omuntu oba wasandikira ku zero. Exactly. Before nga sinatuuka wendi nobody could see me, so that's why I don't care about negative side. Okitegeera. So oli proud of yourself. Exactly. Wakeera n'okitegeera this is me. And I will never change. Exactly. Wow, I love you for that. Thank you so much. Era nga bambi mwenna abali eyo abeemalamu amaanyi n'otya okukola content wo muteeka y'ensi ekulabe thinking mbu bajja kwogera. Do you be you, believe in you. Okitegeera just do your thing. Jessica atuwadde leero ekyokuyiga namusinkanye lwa birala but I love the topic that we've had. Nze teri kye njagala nga ku inspiringa nti omuntu walaba ka interview kano nga yeenafuya ng'agamba nti ali awo yaggwamu amaanyi ng'ali mu byabajja gamba n'abeera banga abali nnoma era bagamba tewali we batagambira abantu boloza waliwo we batagambira tewali buli wamu bagamba era afunayo ka commentingako nze mmanyi okugenda n'entunula tugeze ku commenti za Zali the boss lady. Bosoma comment era osangayo oli nga waakiri amutaddeko namukadde nyo kwegamba bba abantu era bagamba koba otya kobere nga yeggwani nga bakulirako amazzi ne baganywa abantu. People will always say nobody is perfect. Akagamba akasiibula abatulaba ng'oba inspiring abantu abali eyo oba abawala bali mu myaka gyo oba omuntu ng'alinako kyayagala okutandika oba waako bubaka ki? Bannanga abantu abali eyo abatulaba people with disabilities kyensinga oba kubira kati right now as a person with disability I have to consider abantu nga they have some disability. Yes. So kyensinga oba kubiriza like bawanga nkiyita mu Luganda confidence bayida which ekintu ekikulu mu bulamu bw'ensi buno. So long as you have confidence every buli kintu okujja kikwata like everything can be done, even God first anyway. Katonda ye buli kimu. Bro beranga mu comment no soma beranga sometimes when I don't have time for reading comments. Are you busy, Jessica? I don't have time. Oina team namba demwe besoma comment. Yeah. Era esimu ye kulaga comment za business. Kati eze zitalina makulu. Esana makulu. Aina ne ba manager ababisoma ababiraba. Hey, mujja kutya. Nenga bambi abantu abali eyo kyensinga bakubiriza kwekiririza mu kyekikulu bwe buwanguzi. Yeah. And self love it starts with you. For sure, I hope Shifa, thank you so much for coming. You're welcome. Madesi Subira. And bana sawas no went. I'm so happy. Wow. It has been my first time for this interview. Thank you so much. You're welcome. I've given maybe like a beginning. Wow.
Thank you so much and I appreciate. Nsaba interview yaffe beko kyekugattako like abantu bakubireko bakufollowing bambi mu following ku account ye Jessica Jasmine 256 ku TikTok ne Facebook. Follow her, contact ye kweri mujje, like let's spread love. By the way, nga bwentero bagamba nti it doesn't cost you anything to be nice. Buli wobeera nice ku bantu or making a peace with your heart, omutima gwo ine engeri gyosanyukamu ku mutima, deep down your heart, ate omutima omubi gubonyaabonya nnyini gwo. Gwe buli wobeera n'ebitimatima by'ebibi era otuuka waliwo ogenda okwetoloola mu nsi eno bikutokyalinge, bikulume, bikumaleko emirembe. So spread love, let's have one love. Nga bwe mbagamba nti bwe tuba bamama baffe bafuna embuto nga batuzaala, tetuyina choice ebagamba nti nzaala bwe nti. Tetukubira Katonda simu oba maama we teyakubira Katonda simu mugamba nti nze steba menu nga bogena mu restaurant bakuwe menu n'olonda nti nze njagala nzaala ali perfect bwati. So they are making a choice ku bulamu bwe kubeera nga bwali, but ate nsanyuka nnyo nti yekkiririzaamu n'abaako kyakola mu nsi. Nga tojja sanga omuntu nga ye alyokke naye ng'atudde bankubira amasimu, Shifa omusajja ntudde mu nnyumba siina kyakulya, imwe ate mwaba babbize ku zi comment section nga mukalakata abantu. Shifa munange ate kati simanyi nazaala mu basajja 6 abaana 10 kati ate nembanga nti nze yabafunisa embuto. Naye ng'omuntu ali wano mubabbize mumuvuma akeera n'asaka neyenoonyeza 10 alabirira mami we. Her mom is down for 4 months. Her mom is down. Nenga ye a struggling bambi alabe nga abaawo ate nga ye ko obuvunaanyizibwa yabwetisse. So Jessica, I pray for you. Mukama akuteeremu obwangu mu byonna ebikusumbuwa. Amen. God has reasons for everything. Katonda tumbuuza bibuuzo nti lwaki kino lwaki kiri. So kankusabire bigende bulungi. Then ensonga za Faluku agambye internet keyongera basalirawo kuba mune banyumirwa batusalirawo niwe munesalirawo bo basalawo kati era wana internet basala esigamba kabongero salawo naye omusajja wo tumutya bannange twakowa emiggo mami talina buzibu. So omukwano nga mugaye nti gukyuka gulinga ebintu bikyukanga. All right. Nengo bamazeyo babadde otumirako? Of course bamazeyo naye bakubiriza okujja okunsapotinga. Show me some love. Mujje munguleko t-shirts zange. Press your orders banaye. But Jessica kyemayi gye bali abanjagala. T-shirt yange sibo olina gw'otuma n'agindeetera. Anyway, next week I'll be coming to Kampala. Before. Yeah. Okay. Gwe nafunzikolera eyo. So there's some people abakoze orders zaabwe. So I have to gena kujjako e Kampala. Yeah, na Faluku abeereyo. Zonkubirako kasimu ne tugendako out ngoze Kampala. All right. Ne tulyamu lunch ffenna. Okay, I have no problem. Yeah, because people need their t-shirts. Okay, kali. Bambi ba team Jessica, thanks for loving her. Yeah. Ne bale mukiririzaamu. Bamanyi ba team ffe. Abantu abayonga ba team ffe kati nganzo zigenda nosanga omuntu nga ina account ye yeyita Rest wa Hope Shifa. Waliyo Shifa's Die Hard. Nga baliyo okorania wa Hope Shifa. Bambi mwebale nnyabo abaana ba team abo bamanyi no run entalo zaffe gye tutali. Olumu no bagamba temuyomba nabo. Temu stooping to their level. Mubaleke ffe tuli busy tulina ebyokukola. Just focus on the positive side. Batunyigira ko ffe bye tutanaba nakumanya. So Namaina mumana kuyombera ko. Kitegeera. So focusing ennyo ku abo abatwagala. Otherwise we love you so much. Nsigadde nze Hope Shifa ndi ku 0702562157. In case you need Jessica, just come to my inbox for business strictly. Wali atali flexible abagambye ne Kampala jjawo ne mwetagira. Exactly, I can do everything. Sina kyestasobola kukola. Yes. You people, you judge people with disabilities and tetunya byesobola kwekoya, but me, I'm able to do everything. Wow. Yes. Kati the competition kwani ku Faluku. Agambye buli kimu abadde akiraba. Ate agayeka internet tusalirewo. Internet kerondeko ku Jessica ne Shadia bannange tukibakwasiza naffe byatulemerera ate nange sijja kwekubira nnyo wano ebitabo kamugambe Shifa yeggwe yabakaka yeggwe ya forcinga olaba mwangamba ku Silivia
Jesali beyagala bintu yawe n'ngamba era Shifa gwakaka relationship yo kakabaki toina yaba sister bo yegoli mufumbo lwaki towegendera ne Faruku oli ye yakera ne namwe yagali kati Jessica yakedde na Twitter kati faawo nga tukola wochi bannange wamma basiibule. Guys, maybe I wish you a nice day. Nice day. Yeah. Merry Christmas and a Happy New Year. Exactly. We wish you all the best. Era mwenna abali eyo ngobadde ina wish list y'omwaka fenna bigaana. Omanyi omwaka guba gutandika Jessica omanyi okolayo ka wish list. Exactly. Noga nti mwaka guno nsaba bino ne bino. Bisem obyomwaka guno. Azinga wegambye mbaddemu n'omulwadde ekyamazima. Ne biyingirira. But I just thank God kubanga tuli balamu kyokka. We wish for the next year. Nga bwabagambye mbadendo bagamba nti fenna bitabukamu tubeera ne tuba ne do list yaffe nti mwaka guno nja kukola ABCD ebintu bikyuka ne bigaana. We try again next year at least tuyina obulamu. Katonda ayina ensonga lwaki their lives before the end of this year. Exactly nga teyakitegeka. So let's plan for next year. Let's not lose hope. Tulinde next year. You never know, it might get better. Things will get better. Believe in yourself. As long as manyo bagamba tetuva kubala tusigale kubala nga tutambule ebisigadde bijja kwekola. I love you so much. Tusinzidde kalisizo olunaku olwaleero. See you next time. We love you so much. Jessica, thank you for your time. Thank you so much for coming. Olugendo lw'e Masaka teruba lwangu. Ate si lwe bakole ennaku zino. Many people fear this side naye nga temutya bannaye mujje nga mutunoonyeeko abatuwagala. Naffe tuli bantu ababeera ewala. Bagenda kunoonya kubagenda gaha Shifa olaba aluvuze. Era musabe ennamba ye njaggibawa Jessica waali. She's open for business. Love you. Bye bye. Salonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanoonya kunoonya salonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bw'atyo nandaganyisa okumulage waffe bw'atyo nandaganyisa okumulage waffe simyo kubana ye ono namusanga mu banka wamma tata lwe wantu molujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bw'etyo nenkuba neetonya bwe yasaba kumulage waffe nange nemuleta ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu n'omulungi talaga kubali abawondera ono mutaddeko akabonero wulira gwe wokalabira tosembera kusabye tolokera kane yagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalule abadde kubali abawondera ono mutaddeko akabonero wokalabira tosembera kusabye tolokera yagale n'omulenzi wange mbiteekemu n'akajanja abadde bewaga
obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Nina abagerekawo omukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate.